wali eyisingiro kwoteka kanywa mugule ku 8 eyisingiro waliwo omugagga omuto alani nkalube natete yene samu mugaga mukubaga nti ngoluddewo okutandika amaziika agabadde speaker parliament ya Uganda Jacob Olanya egwanga tegalirese kyekyo munenga nkwaniriza n'enkobaza okubanga twegaseeke dakiika zino zolekera kuwera 13 yaziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugomvu bingi ebibadde mu ggwanga erya Uganda naye tuyinza okugamba nti okubanga ennaku z'omwezi 20 omwezi oguwedde tubadde tufunanga mbeera ebaddewo olunaku olwaliro ebigambo bingi byayogerwa okulabula kwali kungi bwagenza okukya nga amawulire agavayo galaga nti taata w'omugenzi tagenda kukkirizibwa kwogera buli omu naga nti ejjoogo nga lingi kumbe oba oliawo waliwo ensonga ze babadde balengereddewo omukulu olukuta Kazindaalo n'abyogera mutabani wange yaŋŋamba bamuwa obutwa nze ngenze mu ggwanga ya Kenya mu kulonda wakati wa Raila Amolo Odinga kwoteeka ne William Ruto Vice President bannagagga ababiri kiki ekibaagaza n'okutuuka ku mbeera ey'okweyuzayuza nga buli omu agamba nti nze President wa Kenya addako Uhuru Kenyatta oyinza okugamba nti yatabudde byonna oluvannyuma lw'okuba nti yasulawo mu ne baali basse omukago William Ruto n'asalawo okuba nga agenda kuwagira Raila Amolo Odinga lunaku olwo tugenda kubanga tukolako kye tukoze okutunuulira embeera nga bwegenda okubeera mu ggwanga erya Kenya nga twolekera akalwa akagenda okubeerawo omwezi ogujja omwezi ogw'omunana omwaka guno 2022 newankubadde ng'obaolyawo oyinza okugamba nti Uganda ke kaseera yeeteeketeeka ku kiyinza okujja kubanga embeera eri mu kalulu kano ojja kulaba nga yeefaananyirizaako butereevu ebbugumu eririwo lyefaananyirizaako n'eryaliwo mu kulonda okw'omwaka ogwa 2007 okwakomekereza nga kulesa abantu abali mu 1000 nga zembuyaga ezikaza engoye ate abali 50 ne basigala nga babundabunda nga badduse mu maka gaabwe kiki ekyaliwo abantu baafa njagala okutwala mu ggwanga erya Kenya olunaku olwaliro okutunuulira okulonda kwayo okutunuulidde okuba nga oba oliawo okugenda kutaataaganya n'okuba nga kugenda kussaawo enjawulo nene nnyo ku byenfuna by'amawanga agali mu East Africa era nga oba oliawo tuyinza okugamba nti twatandise dde okuloza ku mbeera eri mu ggwanga eri wadde nga tukyabuzaayo emyezi enabeddu katandikiraawo bagamba nti omuliraano gwokya bbiri kizibu nnyo embeera yonna ennungi okubeera mu ggwanga erya Kenya Uganda ne tubeera nga tuli bubi era mu kaseera ke kamu kizibu nnyo embeera esoomoza okubeera mu ggwanga erya Kenya Uganda ne tubeera nga ffe tuli bulungi kizibu naddala ng'omuntu akusingako kibanga kitaawo okulwala gwe naawe omwana afuna school fees okuva ku kitaawo manya ogenda ddugwamu kakati Kenya eyinza okuba nga lwakuba abamu tebaagala kiwulira naye Kenya wano mu East Africa eringa taata waffe ffenna nti Kenya bwekeera ku makya n'erwala ojja kulaba eggwanga erya Uganda nga lirwala ojja kulaba eggwanga erya Tanzania nga lirwala ojja kulaba South Sudan ng'erwala ogenda kulaba Rwanda ng'erwala ogenda kulaba abagole baffe abapya ba DR Congo nga balwala ne Burundi ogenda giraba ng'erwala ne Central African Republic kakati okulonda okuliwo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa August omwaka guno gwennyini kwe tubala nti kubulako emyezi 4 kubulako emyezi 4 kubanga ku lwaliro bwe ziba ng'ennaku z'omwezi 8 kibale nti era z'omwenda kyenkana bala omwezi ogw'okutaano omwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana okulonda kw'e Kenya kubulako emyezi 4 kubeerewo wabula twatandise dde okuloza ku bukambwe bwako mu kaseera ke balimu aka pressure ey'amaanyi nga beebuuzanya agenda okufuuka omukulembeze oggwanga eryaddako wakati wa Raila Odinga ne William Ruto we wali ensonga naye nga byonna mu byonna ekifudde akalulu kano ak'enkizo kwe kuba nti entalo ezize zibeerawo mu mawanga njogera Kabira ku luno tezeeyolese nnyo olw'ensonga nti bagenza okwekanga nga omukyukuyu omuki batandise okuba nga balina embeera ebagatta twali tukimanyi ffenna nti mu kulonda okw'omwaka 2022 omukulu Uhuru Kenyatta agenda kuwagira Raila Odinga William Ruto naye ku ssaawa envannyuma bwe yeekyusa nga bamaze okutta omukago n'agamba nti ngenda kuwagira Raila Amolo Odinga azze nga amuvuganya emirundi 2 era ng'ono y'omu ku baavaako n'okusoomozebwa okwaliwo omwaka gwali gwa 2018 ne 2017 batuuke n'okuddamu akalulu ako akaaliwo oyinza okugamba nti ebyobufuzi bitwemalizaamu bwereere ku lunaku olwanga 9 omwezi ogwa August lwe bajja okulonda n'ababaka ba Parliament
ne bagavana abazi kawunti ez'enjawulo eziri mu ggwanga erya Kenya. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abakulu bano ababiri. Okulonda kw'e Kenya tugenda kubeeramu kitono, naye ngenda kulaga abakulu ababiri, Raila Amolo Odinga ne William Ruto, abafudde okulonda kuno nga buli omu yeebuza nti ani agenda okuddako, kubanga opinion polls buli kanaku zikyuka. Ogenda okwetegereza nga bakulaga kuno bw'abanga Raila Odinga yasinga, oluddako William Ruto yabeera waggulu. Kati kigenda kubeera kizibu nnyo okusalawo mu kaseera kano ani agenda okukulembera eggwanga lino erya Kenya addako. Naye byonna mu byonna ojja kwebuuza nti omukulu Raila Odinga buli omu gwe yali amanyi nti agenda kukomawo yakyusa atya ebirowoozo binaga nti oba mwagala oba temwagala ngenda kudda. Omwaka 2018 tujjukira bulungi nnyo Pulezidenti Uhuru Kenyatta bwe yakwatagana ne Raila Odinga, era omwaka oguwedde nga guggwako ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi ogwa Desemba, Raila Odinga n'alangirira nti wadde nga abasinga babadde tebansuubira nti ngenda kukomawo okwesimbawo, wabula nzija okuvuganya omulundi ogwokutaano. Guno ogugenda kuba mulundi gwakutaano ogwa Raila Amolo Odinga ng'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Era mu byobufuzi bya Africa, Raila Odinga ye Dr. Kizza Besigye ow'e Kenya, nti be bamu ku basajja ababadde ab'enkizo mu byobufuzi by'amawanga gaabwe. Kizibu nnyo okumenya ku opposition ya Uganda nossa ku bbali omusajja Dr. Kizza Besigye, okuggyako ng'olina gwe ensonga zo bw'oziraba mu mbeera y'okweyagaliza. Naye omusajja ayogumizza ekintu okumala emyaka 20 ng'akitambuza, kati ne Raila Odinga n'atuuka naga nti nkomawo. Ng'amaze okulangirira ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde nti nzija, omwezi ogwaddako ogwa January omwaka guno gwennyini, William Ruto ekibiina ekya United Democratic Alliance ne balangirira enkolagana nani ne Amani National Congress eya Musalia Mudavadi ne Ford Kenya eya Moses Wetongola, ne bagamba nti naffe tugenda kuleeta ono. Raila Odinga ekibiina kye ekya United Democratic Alliance beegatta ku Amani National Congress eya Musalia Mudavadi, Ford Kenya eya Moses Wetongola n'ebibiina ebirala eby'enjawulo ne bigamba nti naffe tukole omukago ogwaffe. Bakola mukago ki? Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ndi kati wano wetutuuse ono gwe tuleese ye kyekijambiya waffe. Kati oli Raila Odinga alangirira mu Desemba nti ajja, mu January bano ne bakola omukago. Omwezi ogwaddako oguwedde ogwa February, so ogwedde ogwa February, Jubilee Party eya Uhuru Kenyatta ne balangirira nti bagenda kwegatta n'omukago ogumanyiddwa nga Azimio la Umoja. Azimio la Umoja gwe gukulirwa Raila Odinga. Bali baleese Kwanza Kenya, bano baga nti omukulu aga nti kakati Jubilee Party eyange egenda kwegatta ku Azimio la Umoja. Azimio la Umoja eno erimu ne Orange Democratic Movement ODM eya Raila Odinga gyakulira. Kati nabo bakoze omukago ogwabwe n'ebibiina ebyenjawulo nga nti naffe kakati tujidde wano ebyobufuzi by'e Kenya bitandika okunyuma. Embeera eri mu ggwanga erya Kenya nawo n'okubanga bakeera ku makiro ga nti akalulu kalinga ak'enkya ye pressure yabaddewo. Nga wakayita omwezi gumu bano bakola omukago gwabwe Jubilee ne ODM, omukago gwabwe mu February. Mwezi oguwedde nga 12 omwaka guno, ebibiina by'obufuzi 26 okuli ekya Wiper, okuli Jubilee eya Uhuru Kenyatta, okuli ODM eya Raila Amolo Odinga, okuli KANU ne bakola omukago nga bagamba tuleese Raila Odinga we beenyweza. Ebibiina 26 ebibiina 26 ne bagamba nti kakati ffe tuleese Raila Odinga. Ku lunaku lwe lumu Uhuru Kenyatta lwalangirira nti byonna mu byonna ngenda kuwagira Raila Amolo Odinga eyali mulabe we. Kiringa President Museveni, kankigereze wano, kiringa President Museveni bwabeera ne omukulu John Patrick Amama Mbabazi, era nga buli maga nti nga bateesa n'okuteesa nti bwenvaawo bino si byebiriwo naye ngeza bugeza, nga bateesa n'okuteesa nti bwenvaawo gwaddawo era twegatte tulwanyise Dr. Kizza Besigye. Akalulu ka 2021 katuuka oba 2026 nga omukulu wa Mama Mbabazi alinze omukulu wa Mwendosing naga nti akalulu kano ngenda kuwagira Dr. Kizza Besigye. Buli omu alabira ddala ekitasoboka omukulu Uhuru Kenyatta kye yakola. Ekyakikola nga 12 omwezi ogwokusatu olwo bamaze okukola omukago ebibiina 26
nga wayise ennaku zaali 3 ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogwokusatu oguwedde aba United Democratic Alliance ne Kwanza Kenya nabo ne bagaa nti bannange naffe tuleese William Ruto mu kulonda kwa August omwaka guno bali 26 ebibiina bireese owaabwe ne bano United Democratic Alliance ne Kwanza Kenya baga naffe nga bali wayise ennaku 3 nga bamaze okulangirira ne bano ne baga nti tuleese ojja kwebuuza nti bannabyabufuzi ki abaasulawo interest zaabwe ne baga nti ku lw'embeera eriwo katuleete ono kubanga buli omu yali atunulira abantu ab'enjawulo singa otunulira elections oba politics w'eggwanga erya Kenya ayina abasajja abazze bamutambuza era ngoga nti oyo ne bwajja okwesimba otabeera mupya mu byobufuzi bya Kenya kakati akaseera kano katuuse nga either olina okusalawo noga nti banaye newankubadde naye noonya gy'ogwa akalulu kano jagamba nti kalimu abantu babiri William Ruto ne Raila Amolo Odinga naye bano okubeera ababiri kyaddiridde abamu ku baali basuubira okujja okuvuganya okugamba nti ku lw'obulungi bw'ebyobufuzi byaffe ebyeggwanga lyaffe erya Kenya nze kangweno nange kangweno ani agwawa tutandikire ku saidi ya Raila Amolo Odinga. Kalonzo Musyoka yali asuubirwa okujja okwesimbawo owa Wiper Party ono ye vice president wa Kenya ow'e10 kubanga yali vice president wakati wa 2008 ne 2013 naye nga bamaze okutuuka ku nzikiriziganya era kigambibwa nti basoolayo ne bagenda basinkana ne president. Kalonzo Musyoka yali asuubirwa nti y'omu ku bagenda okujja alangiriraga nti nange nkivuddemu awagiraani Raila Odinga. Ku saidi ya William Ruto ojja kugamba nti alina ebikonge. Moses Kuria owa chama kya Kazi Party omukulembeze yagamba sigenda kwesimbawo kampagire William Ruto. Omukulembeze w'ekibiina ekya Tujibebe wa Kenya ye William Kabogo naye akeera afuma kyavaayo agamba nti ku lw'obulungi bwa Kenya sigenda kwesimbawo. Musalia Mudavadi owa Amani National Congress y'omu kubanga Musalia Mudavadi ye vice president w'eggwanga erya Kenya ow'omusanvu naye yali vice president okumala omwaka gwali gumu gwawera kubanga yajja 2 n'avaako 2 era mu kaseera ke kamu ono tumujjukira yaliko deputy prime minister musajja y'omu ku basajja bannabyabufuzi ab'amaanyi yali deputy prime minister wakati wa 2008 ne 2013 kati omulala ow'okuna eyagamba nti nange sigenda kwesimbawo kampagire William Ruto Moses Wetongora owa Ford Kenya naye agamba nti wano we tutuuse ensolo ku kizigo weeri naye nga bino byonna ebibiina nga bw'obiwulira bwe bizze buli omu ogamba nti tugenda kuwagira William Ruto tebajja buzi nti bakwagala nnyo endagano emala kutuukibwako nti bwe tuwangula nze ndya kino ono yalya kino ono ye vice president ono yafuna obwa prime minister ono yafuna obwa minister wa finance ekyo bamala kiteesaako bw'ogaana nga buli omu yeeyawula ng'olya kuba akalulu era ekyo bamala kikkaanyaako naye byonna mu byonna abasajja bano ababiri amaanyi gaabwe galiwa era ekinkizo kyabwe kiki balina. Ntandike ne Raila Odinga obulamu bwe ovanga ku musajja ayina kampuni y'amafuta ovanga ku musajja ayina kampuni y'amafuta ovanga ku musajja ayina faamu ng'ekumibwa basirikale 53 oluusi 6 faamu ya nkoko njagala okwebaza mukulu wange omuganda wange Wilson Kaddu wali mu ggwanga erya America Massachusetts ono ye CEO owa Cargo Carrier. Njagala okujjukiza bannayuganda bw'obanga oyagala okutandika okusobola mu ggwanga erya America tewakyali mbeera yagamba nti kakati banyimye visa ate kakati ennyonyi ya bay air ticket ate kakati bagenda kunkebera kakati naasulawa ate kakati baagala testi baagala no ebintu byagonze. Njagala okulagirira bannaffe aba Cargo Carrier basaabaza ebyamaguzi mu nnaku entono mu nnyonyi ne ku mazzi ate nga bakolera mmwe abaagala okuleeta ekimu nammwe abagamba nti nze njagala container number waliwo aba groupage nga muli ba groupage nga muga nti ndeeta kimu nina buntu bwange sobola kutika container number bagenda kubanga bakuyamba naawe agamba nti anjagala container number bagenda kubanga bakuyamba mu ggwanga erya America nga gyeyagala okusobola bagenda kukuzigirira wajja osobola okuba ng'ogula ebintu ku bbeeyi ya layisi. Bannayuganda bangi bali wano baazudde ebintu bibeera ku Amazon bibeera ku Walmart
ku Best Buy ne eBay naye nga weebuuza nti kakati bwenkigula kigenda kutuuka kitya emu n'obigula ne bibulira mu kkubo bannaffe abanaero cargo carrier bagenda kubanga bakuyamba okuguliza ebintu mu Amazon mu Walmart Best Buy oba eBay babikuleetere mu ggwanga lya Uganda ku nnaku entono tebakoma mu ggwanga lya Uganda baleeta mu Uganda bw'obanga oli mu ggwanga lya Kenya bashipinga bw'obanga oli mu ggwanga lya Tanzania ne mu ggwanga lya Rwanda ne Malawi awo we basinga naye nga nammwe abali mu mawanga amalala ga Africa oba oliawo n'ebitundu ebyensi ebirala ng'oyagala kusuubula mu ggwanga erya America obanga olina kyeyagala okugula mu ggwanga erya America weekwate naero cargo carrier njikuzigirira era omukulu Wilson Kaddu nyina enkokoyo omulimu gw'okoze abakuweera obujulizi weebale nnyo weebalire ddala okubanga okola bulungi nnyo ndabira abakozi bonna abampisa balungi abanaero cargo carrier bajja kukwata bulungi ng'ogenzeeyo ebintu bitambule bulungi nnyo nyini ddala essimu kweri ku screen okusobola okubanga ate oyongera okubeebuuza ku bano baga nti tubeera mu America nga tulaba BBS omunala mwebalire ddala mbadde gamba nti ngenda kulaga omusajja Raila Amolo Odinga gwe njagala otandikirako ku lwaliro abale emyaka 77 mukadde era y'omu ku bannabyabufuzi abeesimbyewo nga bakadde yaliko prime minister wakati wa 2008-2013 tujjukira kulonda okwaliwo mu 2007 okwafiiramu abantu okwatwaza Uhuru Kenyatta mu kkooti y'ensi yonna okwali kutwaza ono gwavuganya naye ku lwaliro William Ruto mu kkooti y'ensi yonna ono omusajja gwolaba okulonda kwa 2007 abantu abaakufiiramu baali mu 100 abaafa abantu abali mu 10,000 be badduka mu maka gaabwe ng'embeera etabuse tewali kyabulabe ng'entalo ziri bbiri z'ensinga okutya nti olutalo lw'amawanga nti olutalo lw'amadiini bwenkeera ku makya ne manya nti omusiraamu alumbye ekereziya sisala bwenkeera ku makya ne manya nti omukyoli alwana na musoga sisala entalo z'amawanga n'ez'amadiini mbi era ekyasinga okutta bano olutalo lwava mu byobufuzi ne luyingira mu mawanga Kabira Raila Amolo Odinga yazaalibwa mu Anglican era bamuzaalira mu ddwaliro erya Anglican Church Missionary Society Hospital e Maseno mu Kisumu District Nyanza Province azaalwa ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi gwali gwa Gatonnya omwaka 1945 maama we ye Juma Odinga mugenzi taata we Jaramogi Oginga Odinga oyo ye taata era nga kitaawe yennyini ye yali first vice president owa Kenya ye vice president wa Kenya yasookera ddala wansi wa Jomo Kenyatta ye taata wa Raila Amolo Odinga ebyobufuzi tabiguddeemu bugwi si mupya bya famire okusoma kwe yasomerako ku Kisumu Union Primary n'agenda ku Maranda High School eno gye yasomera paka 1962 n'agenda mu ggwanga erya Germany kitaawe yamutwala Germany era okusoma kwe okumu kwe Germany agamu ku maanyi g'alina n'okumanya kw'alina kwe Germany era nga omanyi nti bw'ogenda mu Germany osooka kuyiga lulimi naye olwatuukayo bamala emyaka 2 nga bamuyigiriza Olugermany n'afuna scholarship mu mwaka 1965 okusoma mu tekiniko olwayiga bintu bino emirimu gino egy'okuworodingi engineering and world mechanical engineering n'okuworodinga era kino kyamuyamba nnyo okutandikawo kampuni ye ekola sirinda za gas. Raila Amolo Odinga ayina kampuni ekola sirinda za gas emu ku kampuni ezisinga mu Africa. Eno mu ggwanga erya Germany yafuna diploma naye nga diploma gye yafuna mu Germany bw'ogigeraageranya ku Kenya yenkanankana ne masters degree era bw'amaliriza omwaka 1997 n'akomawo mu ggwanga erya Kenya olwo atandikawo kampuni eya Standard Processing Equipment Construction and Erection Limited oluvannyuma eyakyusibwa erinnya n'efuuka East African Spectre. Eno ye kampuni emu ku ezo ezimuwadde ssente empya n'enkadde. Eno yekola sirinda gas ebyo bisirinda byolaba ebya gas kampuni ya Raila Amolo Odinga. Okuyingira ebyobufuzi okuva mu mwaka 2013 abadde atwalibwa nga leader of opposition. Mu kaseera kano bw'oba otunuulira Uganda ng'ogitunuulira n'eggwanga erya Kenya ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu w'e Kenya. Bwe bakera ku makya baga nti who is leader of opposition mu Kenya? Raila Amolo Odinga. However much nti bashakinga hands ne president wabula tekyamuggyako kubanga akyatwalibwa nga munnabyabufuzi asinga amaanyi n'akulira n'okusalawo n'okuboggola ku ludda oluvuganya gavumenti ye Raila Amolo Odinga. Njagala otunuulira embeera ze
ajja atya okwongera okusituka okuyingira ebyobufuzi. Yali mubaka wa palamenti owalangata okuva omwaka 1992 okutuusa omwaka 2007. Si mupya era tasobola kugaa nti ebbanga lyonna abadde ku opposition tabadde mu gavumenti. Yaliko minisita mu bifo ebyenjawulo, ekitegeeza nti ekintu kyajjamu akitegeera. Obuyivu bwe yafuna mu ggwanga erya Germany bwe yali asoma ebyo bya mechanical engineering ne welding kyamuweesa ng'akomyewo mu ggwanga erya Kenya okufuuka minisita wa energy. Kino yakimalako omwaka gumu kubanga yaliko minisita wa energy okuva 21 paka 22 n'alondebwa nga minisita w'ebyenguudo n'emirimu n'amayumba housing wakati wa 23 n'omwaka 25. Bw'avaawo olwo nga yongedde okusajjakula n'okulaga nti nyina obusobozi okuba nga mbaako ne wentandikira. Raila Amolo Odinga omwaka 1997 abasinga okuvuganya kwa Raila Odinga bakubala nnyo mu 2007. Raila Amolo Odinga yasooka kuvuganya Daniel Arap Moi mu mwaka gwa 1997 era yamalira mu kifo kyali kya kusatu. Yes, okulonda okwo nzijukira kwalimu Daniel Arap Moi, kwalimu Mwai Kibaki, kwalimu ne Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga n'amalira mu kya kusatu mu 1997 era okudda kwe kwali kwa mwaka gwa 2007 avuganye Mwai Kibaki. Era okwo kwe kulonda okumu kukwogerwako okukyasinza okubeera okw'omutawaana mu ggwanga erya Kenya ne ku ssemazingo wa Africa. Kati nnyo njagala nkomewo tugenda tandikirawo ne bannaffe abanalakago kariya abagamba nti bajja kuyambako okusuubula ebintu bye babikutikire mu bbanga tono okubijja mu ggwanga erya America okubireeta mu ggwanga erya Uganda. Kabampumuzemu kati nnyo nfune ku lwendo lw'ama ate tugenda funa kadde kawumula olw'ensonga nti zizino